nga bamumanyi nti ekibi kigwana wala si kirungi kukyesembereza yadde n'akamu. Era bw'atyo leader of opposition Joel Ssenyonyi agambye temugezangako kunfaananya Mathias Mpuuga, temugezangako, ffe tuli bantu banjawulo nnyo, tetufaanagana. Oli ye Mathias Mpuuga, nze Joel Ssenyonyi atakkiririza mu buli bwanguzi, ate oli abukkiririzaamu. Era munnange mu buufu bwe bumu nga Joel Ssenyonyi ayogera ku nsonga eno sayidi eri, ate era twakitegeddeko nti Nannyondo ono nga MP era nga yajjira ku kaadi ya NUP. Mukimanyi bulungi nnyo nti yajjayo omukono gwe mu kuwagira censor motion eri bakkamishona abeekomya akawumbi akamu n'obukadde 700 wansi wa service award. Muganda wange ate US temumye visa, emumye visa mu nkola ya toddangayo. Kale muganda wange, byonna mu mpozi yaffe eno, naye nga leader of opposition mu parliament Joel Ssenyonyi bw'atyo era akyayongera maaso n'okubeera nga anenya speaker Anita Among olw'okubeera nti nno abagidde nnyo bakkamishona abalya enguzi ng'ensi yonna eraba mu parliament, newankubadde nga munnange era kooti bwetyo yajja n'esalawo n'egamba nti omusango tegubasinga. Anita Among bw'atyo n'atekinga advantage nga speaker wa parliament okubeera nti nno akola omulimu gwe nga ogwa bulijjo. Ekyo Joel Ssenyonyi agamba nti obwo busiiwuufu bwa mpisa, era n'ayongerezako n'agamba nti kooti okubeera nti nno clerk to parliament naye bwetyo yasazeewo abonerezebwe obwo bukakafu obulaga nti abo bonna abaatuula okubeera nga bakakasa nti sente zino eza service award bakkamishona bazeekomye bonna basiiwuufu ba mpisa. Era mu kwogera kwe yagambye nti bino byonna munnange yadde kooti yasazeewo bwetyo naye tebitaasa bakkamishona, tebibajja mu musango, kubanga kooti gye baddukira okubeera nti no bataasibwa eyagala clerk abonerezebwe ne speaker ng'agezaako okubeera nti nno abawagira. N'agamba nti teyali kikoze kubanga mu parliament mulimu ebintu bingi nnyo, mu parliament mulimu ebintu bingi nnyo, mu commission ebyetaaga okubeera nga bitunulwamu. Ti commission ejjudde ebizibu, kati speaker okuvaayo bw'atyo n'abeera nga ajaganya era ng'alaga nti kooti kye yakoze kyekyo mbu kirambikiddwa bulungi nnyo. Kooti emaze okubeera ng'ekirambika, n'olw'ensonga eyo kati okuzza ensonga y'okubeera nga bajja obwesige mu bakkamishona tesobola kubeera nga ate ekiteeso kiteekebwa ku order paper. Ssenyonyi agamba nti muganda wange ekyo speaker teyali kyogedde, kubanga akakiiko kono aka commission ako muganda wange nako kajjudde ebizibu bingi nnyo. Kakati mu kwogera ku ntuula ezirina okutuula mu regions, parliament egende mu regions ebeere ng'etuula eyo nga bwe boogera ku bizibu by'abantu. Ssenyonyi jjukira nti kino yakiwakanyizaawo era n'agamba nti newankubadde waliwo okutiisatiisa kungi nnyo, n'agamba nti yakirabye, yabadde awo n'alaba nga ekifaananyi kye kiteekeddwa mu mawulire nga bagezaako okubeera nga bapromotinga regional sittings, newankubadde nga yavaayo ye kennyini n'ayogera n'agamba nti ekyo tekijja, sente z'omuwi w'omusolo zigenda kugenduka ate nga tekyetaagisa. Abaludde oluvuganya okugaana okugenda mu ntuula zino, kino munnange ate kireetedde ababaka abamu okuva mu regions ezimu
okubeera nga balumbagana leader of opposition Joel Ssenyonyi nga bamulabanga omusosoze mu mawanga. Ekintu munnange kyagamba talaba we kijjira, kubanga yategeeza nti regional sittings tezigenda kutuula nti oba mu northern Uganda yokka oba ewalala yokka, naye ne mu central wano zigenda kuba zituula. Era bw'atyo agamba nti parliament bw'ebeera nga eri serious mu kubeera nti etunula oba addressinga ebizibu by'abantu okuva mu regions ez'enjawulo, lwaki tebafunayo kale wakiri wiiki emu ne bagiwa buli region abakulembeze baayo ne batuula ab'omu bitundu ebyo ne batuula wamu ne boogera ku bizibu byabwe ne babikuŋŋaanya bulungi nnyo ne babisunsula ne bafuna ne pulaani ennambulule obulungi ku bizibu ebyo butaba birina okubeera nga byaŋŋangibwa. Ate nga kino kitwala akasente katono nnyo okusinga obuwumbi n'obuwumbi obugenda okubeera nga bwonoonebwa nti ababaka ba palamenti basituke bagende mu buli region mbu olwo basemberera abantu bababulira ebizibu byabwe ng'ate n'ebizibu ebyo bimanyikiddwa bulungi nnyo nga bwe yatutegeeza ku mulundi guli nti ebitundu ebyo birina ababaka ababikiikirira. Era Ssenyonyi bw'atyo ayongerezaako n'agamba nti okugeza kati ebizibu ebimu kati nga ebibadde bireetebwa ba MP ababadde boogera ku lutindo luno olw'ekaluma, ebyo bibaddewo naye nga era tebikolwako. Ekizibu kati ng'ekyekiteezi abantu ababikkibwa mu kasasiro. N'agamba nti ekyo muganda wange akiteeka ku bulagajjavu bwa gavumenti nti era miliyoni 5 eziweebwayo nga okuliyirira ezo tezimala yalina okuziika omuntu, tezimala yalina okuziika omuntu. Mwekimanyi mu mbeera yaffe ekifirika abantu balina okubeerawo ne balya ne banywa. Jjukira nti abo abaakosebwa gwe muganda wange mpuliriza abaafuna obuvune baabawaayo miliyoni 1 era ab'enganda zaabwe ne bagamba tezimala kubanga obujjanjabi ennaku zino bwa bbeeyi nnyo, ate akakaddooza kalimu sente mmeka bwe mugolako omutwalo oba emitwalo 5 labo bakanaasigalawo. Ekyo ne kibeeraawo naye era nga bweri enkola eya bulijjo miliyoni 5 ziba zimala babeera babawadde olwo. Kati olwo muganda wange omusango guyinza okumala mu kkooti emyaka 20 nga mulinda kubaliyirira. Bw'atyo leader of opposition Joel Ssenyonyi n'ateeka gavumenti ku nninga nti baagala abantu bano babaliyirire bunnambiro, famire zaabwe baziriyirire ezaafiirwa abantu baabwe n'abo abaakosebwa. Era singa kino tebakikola bunnambiro bwe batyo bagenda kubeera nga bawa obuyambi oba bawagira famire zino okubeera nga zigenda mu kkooti okwekubira enduulu. Olwo nno nga bawaabira Kampala Capital City Authority mu nsonga eyo. Ate era muganda wange abali b'enguzi n'abo ababawagira mu mbeera ey'okubeera nti bubakeeredde Veronica Nannyondo ono nno munnange mubaka wa Bukomansimbi District Member of Parliament. Ono nno bamuganye visa ye bagiganye bagisazizzaamu ey'okubeera nti nno asobola okuva mu ggwanga lino n'agenda mu Amerika. Eyo muganda wange takyasobola kubeera nga agendayo, era kalumanywera ava kukuwagira buli bwanguzi. Era muganda wange olw'okumugaana olwa visa y'okubeera nti yasaziddwamu bw'atyo teyasobodde kugenda kubeerawo ku mukolo ogumu ogubadde mu ggwanga lino eri Amerika. Nannyondo visa ye munnange okubeera nti nno yasaziddwamu kyavudde ku kubeera nti nno jjukira nti yajjayo omukono gwe oba sigindikya ye ku censor motion ku kiwandiiko ekijja obwesige mu bakamishona abeekomya omusimbi mu service award. Era nga ekiwandiiko kino muganda wange kyali kyakujja bwesige mu eyali leader of opposition mu parliament Mathias Mpuuga ne ba commissioners abalala aba NRM. Kati Nannyondo ono era nga mubaka
wa Nuupu yayitira ku kadi ya Nuupu yasooka n'awagira motion. Oluvannyuma ate n'atutegeeza nti yalimbiddwa, bamumisiririnze, bamubuzaabuzizza, era bw'atyo n'akulubuuta ebbaluwa ng'agiwandikira sipiika wa paalamenti Anita Among ng'annyonnyola nti ensobi nnyo okubeera nti yatadde omukono ku censure motion ku kiwandiiko ekijja obwesige mu bakamishona, era nti bamulimbye nti eno attendance list ti list ey'abo ababadde baliyo mu miitingi eyabadde eyitiddwa leader of opposition Joel Ssenyonyi, naye teyannyonnyola butya bwe yalimbibwa. Nannyondo ng'amaze okubeera ng'ayogera ebyo Ssekikubo bw'atyo ne Ssenyonyi baavaayo ne babikubamu ebituli. Ssekikubo bw'atyo ye n'agamba nti oyo Katemba era nga mumumanyi. Oluvannyuma lw'okubeera ndowooza ng'afunye obusimu obw'enjawulo okubeera nga bumukubibwa, Ssenyonyi n'agamba nti ekyo kyewuunyisa n'okwewuunyisa. Ne yeebuuza n'agamba nti oteeka otya omukono ku document gy'otategeera mugaso gwayo kijja kitya? Era bw'atyo n'akakasa Ssenyonyi nti Nannyondo si member wa shadow cabinet meeting nga bwe yakyogerako mu bbaluwa ye nga awandikira sipiika. Kati munnange Nannyondo ng'amaze okubeera ng'aggyayo omukono gw'esiginica ye, bw'atyo muganda wange yafutuuka ku kikaliriro okuva eri ekibiina kye ekya Nuupu n'ababaka okuva mu bibiina eby'enjawulo abaali batadde omukono era abawagira censure motion egende mu maaso, bakamishona bagibemu obwesige. Naye nga kino Ssenyonyi yakyogerako n'agamba nti Nannyondo okuggyayo siginica ye ku censure motion kino munnange kigenda kumuleetera obuzibu bw'amaanyi nnyo, kubanga ate kimenya amateeka aga Nuupu mu kulwanyisa enguzi. Nuupu nga bweyimiridde ku nguzi kiba kitegeeza nti ye ate abeera amaze okulaga nti alina bakama be, y'ensonga lwaki alina okuwandiika wa sipiika amwegayirire amunnyonnyole. Munnange kitegeeza nti eyo oyo aba bamugonzagonza dda ng'afunayo akasente talina ganyiiza bakama be. Ate nga tukimanyi you cannot serve two masters. Kale munnange si visa ye okubeera nti yasaziddwamu, kino munnange kirina akakwate butereevu ku kuggyayo omukono gwe ku censure motion ewatali muzannyo gwonna. Obanga jjukira nti US ebadde nsaale nnyo mu kuteeka envumbu ku bali b'enguzi n'abalinyirize b'eddembe ly'obuntu wano e Uganda. Anita Among nga sipiika wa paalamenti oyo yagwa dda ku kikaliriro era yateekebwako dda envumbu ku nsonga z'obuli bw'enguzi. Mathias Mpuuga naye bw'atyo visa ye yasaziddwamu ensonga ya buli bwanguzi. Kati munnange n'abo bonna abageza kukubeera nga bawagira obuli bw'enguzi n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu tebagenda kugenda nga emitwe giri waggulu nga bwe kitera okubeera emyaka gyonna egiyise.